kwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwa kisome n'ennaalo. Kyagendera ddala mu maaso n'emboozi yaffe eya Guluma Yaguzza. Tugenda ku muko ogw'omwenda ogamba nti mukulu wakka. Era gugenda bwe guti. Ziwambaza yayongera okukoowoola nti abeeno wuuwu. Eddoboozi ly'omusajja lyabuuliza eyo mu kisenge nti ani oyo? Ani ayita? Ziwambaza yaddamu nti ngaffe abagenyi abatazunza njuki. Yali amwitabye nti kanzije. Waayitawo akaseera katono omusajja n'ava mu kisenge n'ajja mu ddiiro nga bw'atereeza ekimeme ky'ekkanzu ye. Yali musajja mutono, mukulu ng'ali eyo mu myaka nga 60. Yali mu kakanzu katemambidde akaakaazirungi. Yagamba abagenyi be bayingire, nabo tebaasikattira ne bayingira. N'abagamba nga bw'asonga ku bumwasajjute bubiri obwali bwetagalisaawo mu ddiiro ku bbali nti obutebe buubwo. Baali kye bajje babutuuleko bati n'abaaniriza nga babasika n'emikono nti eradde bannange, maamu, mirembe, nyooge, muli mutya? Ko bo nti tubaddeyo bulungiko, ate mmwe eno ko nnyinimu nti tumoga. Ensi etuwuuba bw'etuzza muno bw'etuzza muli, ne tukirako ekisanja ku ttooke. Neekunyiga n'obanga ekikamulo. Ensi bannange nze giwanda lulusu. Bw'oba okyali muto olowooza nti bwe ndikula ne neetwala nga mponya ennaku kazi weerimba. Okukula kuzisanga. Ziwambaza kwe kuddamu nti kyekiikyo. Naffe ebizibu bye bituleebuukanya era bye bituleese wano. Baakutuzigiridde nti oyinza okutuyamba. Wakka yaddamu nti kammale okudda bannange mulyoke mumbuulire bulungi. N'asituka naye kuba ekisenge nakyo n'akiyitamu n'afuluma ebweru. Wakka kaali kasajja katono kampi nga kayina ekirevu ng'eky'embuzi ennume. Obuuso bwako bwali butono nga butwakaavu ng'obwendegeya. Eddiiro lye lyali jjama nnyo nga libunya ebyennyanja ne taaba. Awaka waalabika yali asulawo bwa ppeke. Ziwambaza ne Magambo baali bakyali awo beewuunaganya ne Wakka n'akomawo. Olwali okuyingira n'abuuza nti buyambi bwa ngeri ki bwe mwagala? Ziwambaza kwe kumuwa ebbaluwa Mayindo gye yali amuwandiikidde nga bamugamba nti twagala kutubuulira ku bya butemu. Ko Wakka nti butemu obuluwa? Ko Ziwambaza nti oba omusajja omusomesa Elisa Ngalonsa yatemulwa ennaku 2 oba 3 eziyise. Wakka kwe kuddamu nti oyo. N'asomolola ebbaluwa Ziwambaza gye yali amuwadde n'assa obugaalubindi ku maaso. Olwo n'alyoka asoma ng'ebbaluwa agisembereza ddala ku nnyindo ye. Byamaliriza okusoma n'anyeenya omutwe ng'omuntu amatidde n'abuuza nti mumanyiganye ne Mayindo? Ko Ziwambaza nti tumanyiganye era mukwano gwange. Ko Wakka nti nange mukwano gwange nnyo. Naye omusajja oyo akoze ensimbi. Eyali omwavu lunkupe nga yeeyaguza lujjo. Oluusi ng'asula maliba nga neezigula akawunga zibuze okulaba nga kati ensimbi azanjazaamu kati. Ziwambaza eyali tayagala Wakka byalondoberezaamu yaddamu nti akoze naye onootuyamba. Wakka yaddamu ng'omuntu alowooza ennyo nti kandabe. Ngeno bw'atunuulidde Magambo enkaliriza kyavaamu n'agamba Magambo nti muvubuka, ekifaananyi kyo nakirabye mu mawulire. Si gwe muvubuka abasirikale gwe banoonya? Ziwambaza teyasanyukira Wakka bye yali abambira era yamwambalira mangu n'amugamba nti sitwazze wano kutubuuza bibuuzo wabula okutuwa obuyambi nga bwe tukusabye. Oba osobola? Bw'oba tosobola tubuulire tweggyewo. Wakka yaddamu nti bwe mumpaayo akabanga nja kubuuliriza mbamanyise byonna bye mwagala okumanya. Mukomewo ku ssaawa nga 11 nga mulese n'ebyange. Ko Ziwambaza nti ebibyo ebiruwa? Wakka kwe kuddamu nti ensimbi zange mulowooza ngenda kubabuulirira ku bwereere? Ziwambaza yali tayagala kuvaako nsimbi kwe kuddamu nti
Mayindo yatugambye oli mukwano gwe era nti ojja kutuyamba ate kati otusaba nsimbi. Wakka yamwanukula mangu nti Mayindo teyabalimbye ndi mukwano gwe era nja kubayamba. Ne musuubira nakolera malusu. Njagala siringi 2 ndyoke mbabuulire. Kozi wambaza nti olabika tolina ky'omanyi oyagala bwagazi nsimbi. Gwe ate wuuyo ogamba nti ogenda kubuuliriza. Wakka kwe kuddamu nti manyiiko ebitonotono okugeza manyi nti Ngalonsa teyattibwa babbi oba mubbi kuba tewali kintu kyonna kyabbibwa. Kozi wambaza nti ekyo kirimu makulu ki? Ekyo kisabisa siringi 2. Wakka yaddamu nti nedda ngenda kwongera kubuuliriza. Bwe munansasula siringi 2 nja kubamalirayo byonna. Ziwambaza kwe kusituka n'agamba nti kale tujja kudda ku ssaawa z'ogambye. Ate n'ajjukira Magambo n'amugamba nti situka tugende. Ziwambaza ne Magambo baafuluma ne babaako we beewogoma bamalirewo obudde nga n'essaawa endagaanye bw'etuuka. Baali tebaagala nnyo kweyoleka bantu si kulwa nga Magambo abasirikale bamuyoola. Baalaba ku bbali aw'ekusifu ne basitama ne batandika okwewunaganya ku Wakka. Magambo yabuuza munne nti Wakka nze ndabikira ng'ataabe na mugaso nnyo kubuuliriza kwaffe gw'olaba otya? Kozi wambaza nti nange bw'andabikidde naye tujja kumuddira tulabe. Magambo kwe kugamba munne nti naye nze nga siringi 2 z'asaba sizirina. Kozi wambaza nti nange sizirina. Musawo ninamu siringi 5 zokka. Magambo kwe kusekamu n'agamba nti ezo zimumala. Ate Magambo kwe kubuuza nti naye gwe kasajja okalaba keesigwa? Tekatulya kule? Kozi wambaza nti nange nninga ggwe sikamanyi naye tetulina kyakukola, tulina kukeesiga kuba tetulinayo muntu mulala ayinza kutuyamba. Essaawa baalabirira ndabirire eba eneetera okutuuka ne babambaga mpola okudda ewa Wakka. Wakka baamusangayo ng'ali ku kagolo anuusa ne bayingira mu nju. Bwe baamala okukkalira bonna ku butebe, Wakka n'abuuza nti otyo ensimbi muzireese? Ziwambaza yakkiriza naye n'abuuza Wakka oba amawulire ge baagala agafunye. Wakka yamwenyaamu n'agamba nti kambabuulire byenzudde. Erisa Ngalonsa teyattibwa mubbi, yattibwa muntu eyali amumanyi ennyo nga mmanyi endya n'ensula era attibwa muntu muto oba muvubuka. Magambo bwe yabulira ebyo n'ataamuuka n'abanga enjuki enkubemu ejjinja. Yayimuka ku ntebe nga yenna bw'aswakidde n'abuuza Wakka nti kiki oyagala okutegeeza ngeno bw'amusonzeemu engalo. Ziwambaza kwe kumukwata ku mukono n'amukakkanya nti mulinde amaleyo. Wakka kwe kwongerako nti Ngalonsa yattibwa muvubuka omulenzi eyali amumanyi obulungi. Ziwambaza kwe kubuuza nti kyekyo kyokka? Ko Wakka nti ye mumpe nno ekyange. Ziwambaza naye yali nkerettanyi ya musajja kyeyava agamba Wakka nti bw'ombuulira erinnya ly'omutemu nga nkwasa nsimbi zo. Ko Wakka nti sooka ompe ensimbi. Magambo n'addamu nti tomuwa nsimbi, nze mulabye mu lyakuzi, byonna by'ayogera biyiirize era bya bulimba. Wuuyo ayagala na kunsibako matu ga mbuzi okulowoozesa nti nze natemula Ngalonsa. Wakka akyukira Magambo n'agamba nti muvubuka, oba kuba mugezi siwandireekaanye na kwereega yadde okwogera bw'otyo, mpozi ng'oyagala poliisi ekuyoole. Ko Magambo nti tontiisatiisa. Wakka ate kwe kukyukira Ziwambaza n'amugamba nti wamma mpa ensimbi zange mugende. Ziwambaza kwe kumugamba nti kale katukole bwe tuti, kati kankuwe siringi 5, endala esigadde nja kuzikuwa ng'ombulidde erinnya ly'omutemu ne gy'ali. Wakka yalowooleza okumala akaseera n'akyuka n'atunuulira Magambo. Ky'abamu n'agamba nti kale nzikirizza, tulonde ekifo tunaasisinkana. Nze mbadde ngamba nti tusisinkane ku ssaawa 12:30 ku muwaafu oguli ku kkubo erigenda ku mwalo gw'erya Lwansonzi. Nsuubira ekkubo mulimanyi, lirimu lyokka ku mukono ogwa kkono nga ky'ojja ove bw'oti mu buduuka. Ziwambaza yaddamu nti ntegeddewo.
kale tunasisinkana awo ku ssaawa z'ogambye. Yasituka ku ntebe n'agamba amagambo nti tugende. Bwe baafuluma mu nju nga bamaze n'okusala oluggya Ziwambaza gwe kukaayukira magambo nti lwaki tosobola kufuga mu mwago? Tosobola kukitegeera nti oli mu katyabaga kanene? Wakka ye muntu yekka gwe tulina kati ayinza okukubbulula oba okukunnyika. Magambo kwe kuddamu nga atukoomeredde nti yanyiizizza nnyo nga ndaba ayagala okunsibako amatu g'embuzi nti nze natemula ngalonsa. Ko Ziwambaza nti yee, buli kimu kyetaaga bugumiikiriza. Wandimugumiikirizza ne weefuga. Era oba tosobola kwefuga, nze nja kukwabulira nkuleke weegonjolera ensonga zo. Nze nkuyamba buyambi, bino tebinkwatako n'akatono. Magambo bwe yawulira atyo n'alaba nti bw'asigala yekka tajja kusobola. Kyeyava yeeneenyeza munne nti nedda ssebo tondekerera. Kati ntegedde amampaati tegalina kye gannyamba. Kati nja kukuuma olulimi lwange. Ko Ziwambaza nti kale kansuubire nti kati otegedde obuzibu bw'olimu. Kati katulinde essaawa endagaanye nga bwe muwoyeza osanga n'atubikkulira omutemu. Naye kiba kya butalaba wala okulowooza nti olwandimubuuzizza n'atubuulira omutemu nga tetulina na kye tumuwadde. Anti naawe akasajja okalaba kajeere, kalya ku magezi gaako ng'enguzi n'ebintu ebiringa ebyo. Ziwambaza ne Magambo olwafuluma enju, wakka n'adda mu katuli k'eddirisa n'abatunuulira alabe bwe baggwerayo n'ekkubo lye bakutte. Olwalaba nga baggwereddeyo naye n'ayita emmanju ne mu bukubo obw'obuwunjuwunju nga bw'agenda abalaamiriza oluguudo olunene n'agguka ku kitebe kya poliisi. Ng'atuuse ku poliisi yagenda butereevu mu ofiisi ya Saagenti Mbogo n'amugambanga n'okumema bw'amema nti yona Magambo muzize waali. Ekirabo kye mwansuubiza weekiri? Saagenti Mbogo kwe kumaguka nti ali ludda wa? Ko wakka nti mala kumbuulira. Ekirabo weekiri? Saagenti Mbogo kwe kuddamu nti weekiri, ate kyandibaddewo. Poliisi erimba. Tukolaganye naye ebbanga ddene era nsuubira bulijjo ekisuubizo byaffe tubituukiriza. Ko wakka nti kale kambeesigwe. Kwe kumuyitiramu byonna. Saagenti Mbogo yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'atemya ku kopolo majanja bagende balaba baddala ku kiziga ensolo kweri. Wakka baamugamba yeddireyo eka. Bo Saagenti Mbogo ne kopolo majanja nga bombi bali mu ngoye ezaaleeya ne banguwako okugenda mu kifo Wakka we yali alagaanyiza okusinkanayo na Magambo ne Ziwambaza. Omuko gw'omwenda we gutyo gugenze. Omuko gw'ekkumi gugamba nti poliisi ebuuliriza. Tujja gatta omuko gw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ogumu nga bwe tweyongerayo paka tunatuuka ku ntandikwa y'enkomerero y'olugero lwa Ziwambaza.